Bino by'ebizimbe by'essomero li Alupe Primary School, essomero eryali ery'amaanyi mu disitulikiti y'e Busia era nga lisomesa abayizi abasoba mu 1,000. Kyokka gye buvuddeko, kampuni eyiikula gold eya Wagagayi Gold Mining Company yagula ekyalo kino era abamu ku batuuze ne baliyirirwa ekyabaviirako okusenguka ku kyalo n'abaana baabwe. Essomero lyali ddene nga liisa bulungi abaana nga abaana basinga bayita mu first grade, naye Wagagayi Mining Company we yajja affectinze nnyo essomero n'abazadde abasinga babagula ne bakolaki ne bavaawo. Kati okuva ku olwo essomero lyagenda nga lyaffectingwa machine ezitowa heavy machine zikola baluti zikuba zyakrakinze ebizimbe result ky'abaana owasinyafu nekimbeere nendire nanyola basomesayo muliwo essomero lyaffe yali compound y'essomero. Esaawa zino basimamu amayinja, esaawa zino bayiwamu amayinja gagagayi, esaawa zino amaanya ate ng'enemotoka nazo ziyita ku ssomero. Mu butuufu abaana tebalina oba essomero teririna ekisaawe abaana za kuzanyiramu. Kati ku ntandikwa y'olusoma luno abaana 2 bokka be balabiseko ku ssomero luno ekyawaliriza abakulira eby'enjigiriza okusalawo okuliggala. Kaawo ne senior education officer baja ku ssomero kuno nga batwalenga amasomero mu disitulikiti yonna. Bwe batuuka wano basangawo abasomesa 5 n'abaana 2 nga tewali mulimu ngaawo ku second week of the opening of this first term. Kati Kaawo n'asalawo okugalawo essomero n'asaba abaana babatwale mu masomero amalala n'abasomesa nabo babatransferinga. Kati ndi wano zeeka nga custodian. Kyokka abakampuni eno basuubiza okugula ettaka eddene kwe banaasengulira essomero lino newankubadde tekinnatuukirira. Board bananyini essomero kubanga Foundation Board of Church of Uganda bakirizaganya ne district ne Wagagayi nti Wagagayi egule ettaka ezimbeko essomero, naye School Management Committee erina obuvunaanyizibwa bw'okunoonya ettaka Wagagayi esasule basobole okulizimba. Tetwayagala essomero ligalwewo, twali twagadde essomero bali relocating baliteeke awalala awatali wano okuba wano newankubadde essomero libeerawo abaana tebasobola kusomerawo wano. Kyokka abamu ku batuuze tebawagidde kyakusengula ssomero lino lye bagamba ery'ebyafaayo gye bali. Disitulikiti yaffe y'e Busia tuyambe egobere ebintu bya Alupe tumanye mazima essomero bagisengusa oba tibanaba oba tunagendawa oba essomero gyasibonoona nesigalirawo tetumanyi mazima. Tuli mu kakaaba, tuli mu maziga kubanga tetumanyi essomero lyaffe ligendawa. Abazadde abasinga obungi nabo bali kusengulwa emange eyo bw'ogendayo abazadde bonna tebaliyo. Disitulikiti y'e Busia yazuulwamu eky'obugagga kya zaabu gye buvuddeko era abatuuze bangi bazze basengulwa ku ttaka okuzuulwa eky'obugagga kino.